kyovola banga nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah mutulaga mu Qur'an natugamba nti walakum fi rasulillah uswatun hasana mwine kyokulabirako ekirungi ku nabbi wammwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam butya bwe yeeyisanga butya bwe yawangalanga n'abantu ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayagalanga nnyo ebitonde bya Allah byonna abantu n'ebisolo amajinni na buli kimu yabisembezanga nnyo sallallahu alayhi wasallam bwe kyatuuka ku bantu ate n'asukka sallallahu alayhi wasallam yayagalanga nnyo abaana abato tuli mu mulembe olwaleero ng'abantu tebakyayita baana abato mu mizikiti tuli mu mulembe olwaleero ng'abantu tebakyawa abaana abato bitiibwa naye ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam butya bwe yawangalanga n'abaana bato mwerabidde hadithi entuufu nga Imaamu al-Munziri bwe yagifulumya mu kitabo kimanyikiddwa nga at-Targhib wa at-Tarhib yatugamba nti ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti laysa minna tabeera muffe mu basiraamu tasaana kubeera musiraamu aliwa yenna man lam yarham saghirana oyo yenna atawa baana bato kitiibwa wegendereza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'engeri gyatuleramu engeri gyaturabba gyali mu kutukuzaamu gyayagala tuwangaliremu ng'abasiraamu ng'ayagala tukule nga tuwangana ebitiibwa ne kwabo betukkiriza nti tubasinga obukulu kyava yatugamba nti laysa minna si musiraamu ddala si musiraamu munywevu talina busiraamu bujjudde bulungi tasaate ekikola kino tisaana kubeera mu musiraamu man lam yarham saghirana oyo yenna atawa mwana muto kitiibwa ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayagalanga nnyo abaana abato yabasembezanga nnyo teyabammanga mugabo gwabwe mu hadithi gye munsinga okutegeera obulungi ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam abaali ne mukama waffe Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ngira bavunula hadithi batugamba nga atudde naye nga Abdullah ibn Abbas atudde ku ddyowe hadithi zitugamba nti wa an yaminihi ghulam ku ddyo mbaka wa Allah wali watuddewo omuvubuka abavunula hadithi batugamba nti yali Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu olw'okuba yalina emyaka nga gikyali mimpi ddala yali mwana muto nnyo ku basahaba b'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era yali muto nnyo ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Abbas atudde ku ddyo owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi etugamba nti wa an yasarihi ng'ate ku kkono w'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa an yasarihi ashyakh ku ddyo we kwaliwo abasajja abakulu basahaba abanene Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu Sayyidina Jabir ibn Abdillah abasajja basahaba banene bali batudde ku kkono y'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam omubaka wa Allah fa utiya bi sharabin ne bamuleetera ekyokunywa omubaka abenga anywako yali nga nkolayo omubaka wa Allah nga tanywa n'amalamu okujjako ng'awaddeko ne basahaba be abamuliraanye bonna ne bajja banywako naye bwe yabanga abawa sallallahu alayhi wasallam yayagalanga nnyo okutandikira ku ddyowe okugaba yagenda tunula ku ddyowe nga gwalina okusooka okuwa yono omwana omuto Abdullah ibn Abbas amutudde ku ddyowe ate nga omubaka wa Allah bwe yalinga agaba ng'ayagala nnyo abantu bano abakulu asooka abawe olw'ekitiibwa kye balina nti bantu bakulu kwono omwana omuto kati omubaka wa Allah ne bemutuulamu atunudde ku ddyo waliwo omwana muto abakulu bali ku kkono saate wabaaga batandikira ku ddyo ate wabaaga batandikira ku bantu abakulu bali ku kkono ali ku ddyo mwana muto ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mukuba nti w'amaanyi mukuba nti wa kitiibwa yali yategeera ekiyitibwa omwana omuto n'okumuwa ekitiibwa kye obutamuggyako mugabo gwe yatunulamu n'alaba nga omwana omuto n'ali ku ddyo asaana okuba nga yaweebwa kuba yali ku ddyo naye ate nga basajja bakulu basaana okuba nga yabaweebwa kuba be basajja abasinga ono obukulu naye n'abigatta atya kyava batunuulira omwana ono omuto sallallahu alayhi wasallam n'amusaba n'amugamba nti owange yaghlamu owange musajja muvubuka gwe ata'adhan li wamma onzikiriza nkusaba ompa olukusa nkusaba onzikirize an u'tiya haula bwe mba ngaba nsooke mpe bano abasajja abakulu wetegereza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati mu kukkiriza nti ono mwana muto naye alina omugabo gwasaana yabasooka okuweebwa kubanga yatudde ku ddyo omubaka wa Allah kyava yasooka amwebuuzeeko alabe ye omwana ono alowooza atya namugamba nti ata'adhan li wamma onzikiriza an u'tiya haula
soka empe bana abakulu nga sinnabakuwa kunywa. Omwana ono omuto kyava yamugamba nti la wallahi ya rasulallah, omubaka wa Allah nange leero mbiganye, siyinza kukkiriza ate bano boolabanga abakulu batwale omugabo gwange. Yagamba nti la ya rasulallah, siyinza kukkiriza, la uthira binasibi ahadin minka ya rasulallah. Teyagaana omwana ono olw'okuba teyalina mpisa mu bantu bakulu, nedda empisa yazirina. Naye lwaki yagaana? Hadithi ya Kinyola Bungi yagamba nti ya rasulallah, siyinza kukkiriza abo okutwala mugabo gwange nga guva muggwe omubaka wa Allah. Mugabo ki omwana ogwo yatunuulira? Yatunuulira baraka emikisa giri ku kikopo w'ekitiibwa Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanyweredde. Kyava yamugamba nti ya rasulallah, byonna nga mbitadde ku bbali, neegomba nze mbanywera awo wennyini wewakamala okunywera sallallahu alaihi wasallam. Mutume wataliwo okusika muguwa gwonna, n'akwata ekikopo oba ekyombo kye baali bamwadde okunyweramu, naawe omwana ono omuto asooka anywe nga basajja bakulu tannabakubawa. Wegendereza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atandibuuziddwa lwaki otandise n'ono omuto, atandigambiddwako kigambo kyonna ku lwaki awadde omuto ng'abakulu tabawadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasooka kwebuuza ku ono omwana omuto ng'atuyigiriza nti omwana oyo gw'olabanga omuto naye alina ebikuvunaanwako gy'oli, osaana omukulembeze, osaana olememumma mugabo gwe, that is singa abanga omugabo ogwo omwana oyo agulina. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam talina mbeera yonna gyeyisaamu baana bato bubi. Omubaka wa Allah yabasembezanga nnyo, omubaka wa Allah yabaagalanga nnyo, omubaka wa Allah yatukanga n'okujja nabo mu swala. Tuli mu mbeera olwaleero ng'abantu bajja mu mizikiti okusaala, tubadde mu Ramadan ng'abantu bajja mu mizikiti okusaala, n'aleka abaana bonna ewaka ku TV, n'aleka abaana ewaka nga balaba soopu n'ebigenda mu maaso ebibeera ku TV mu nsingo bimanya, n'atafaayo ku biki abaana bano bye balaba, wabula ye najja asaale yekka n'aleka abaana ewaka nga bali mu mbeera zaabwe. Omusiraamu si bw'atyo bw'asaana okufaanana. Owekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyajjanga mu muzikiti okujjako ng'ajja n'abaana abato, ebbanga lye yabeeranga nab'ewaka. Mwerabidde mu hadith Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi etugamba nti yajja mu muzikiti wa huwa hamilu umama, ng'akutte mukama waffe ng'akutte mukama waffe omwana wa muzzukulu, yani muzzukulu wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umama omwana wa Nabbi yali amuzaala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina omwana omuwala bamuyitanga Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab muwala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina omwana omuwala omuwere gwe yali akazaala bamuyitanga Umama bintu Abil Aasi. Umama bintu Abil Aasi yali muzzukulu wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mwana omuwala, yani Zainab yali amuzaala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwatanga omwana oyo najja naye mu muzikiti sallallahu alaihi wasallam n'asaalanga ne Umama. Hadithi etugamba nti idha sajada wada'aha, Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagendanga ku sujuudu ng'omwana ono amuteeka wansi n'asobola okuvunnamu obulungi. Ate wa idha qaama rafa'aha, bwe yasitukanga ng'avuddeyo ku sujuudu ng'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'omwana we muzzukulu wo n'amusitula n'amuteeka ku kibegabega kye n'asituka naye. Atuyigiriza tolekanga baana bato waka, ne waba ng'akyali mu mbeera ya kusitulwa, omwana oyo mukwate otambule naye omutwale mu mizikiti, kuba kye twagala mu baana bano. Bwe tuvaawo leero enkya be baliwo, kati bwe tunaavaawo ffenna bani tunatulekedde emizikiti gya Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yatambulanga n'abaana abato mu mbeera zonna nga tabaleka waka, agenda nabo mu muzikiti. Mu hadithi ya Sayyidina Shaddad, Abdullah ibn Shaddad radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, arribiza n'atugamba nti Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja gye tuli mu muzikiti nga zze tusaale, wa huwa hamilu hasanan au husainan. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam asitudde omu ku babiri, yali Hasani oba yali Husain. Atunyumiza Abdullah ibn Shaddad atugamba nti omubaka wa Allah yajja mu muzikiti we twali nga asitudde omu ku bazzukulu be, ya imma yali Hasan oba yali Husain. Allah basiime bombiriri awo bazzukulu b'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye atugamba nti omubaka wa Allah bwe yajja fataqaddam, n'agenda mu maaso okutusaaza. Bali bagenda kusaala swala nga yatteekwa,
kitwale nti yali dhuhuri oba yali asiri oba yali magharibi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayingira maaso mu mimbali agenda abasaaze bwe yatuuka mu kibola ky'owekitiibwa bwe yatuuka mu mimbali y'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agenda n'abasaaza naye Abdullah atunyumiza n'atugamba nti owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda ku sujuudu atala alqiyam yasaala nga kyasadde kiwanvu tebakirabangako agamba nti farafatu ra'si natuuka n'okutendewalirwa nenzijjayo omutwe gwange sahaba ono asuubira ti annahu sallallahu alaihi wasallam qad qubir nti oba oli awo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayinza okuba yafudde dda nga tetumanyi nti omubaka wa Allah yafudde kyava yajjayo omutwe alabe ogubadde agamba nagenda okujjayo omutwe fa idha huwa sabiyun ala dhahri ng'omwana omuto atudde ku mugongo w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwana ono omubaka wa Allah gwe yajja naye nga yatudde ku mugongo gwe sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Shaddad atugamba nenzirayo ku sujuudu yange kasita nga omwana yamutudde ku mutwe nenzirayo naye aga nti bwe twamala okuva mu swala bwe twava mu swala yaffe basahaba ridwanullahi alaihim babuuza ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwaki leero sujuudu ebadde mpanvu nnyo omubaka wa Allah n'abagamba ekigambo n'abagamba inna ibni qad irtahalani omwana wange abadde annebagadde omwana wange abadde antudde ku mugongo qad irtahalani omwana wange abadde anvuga yani omwana omanyi abaana abato bwakutula ku mwana kuvuga nga omanyi abaana ato yavuga oba alaga wasi tumanyi omwana yatula ku mugongo w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka yabagamba nti inna ibni qad irtahalani omwana wange abadde antuddeko nga nvuga nga nze endogoyi ye era mpaka nemuleka fakhashitu an uajjila nenti okubanga omwana ono mupapya nemuleka avuge mpaka wanakoowa mpaka yanatuuka era bwatuuse n'apakinga nange nenvaayo ku sujuudu eyo weewunya omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam singa olwaleero omwana oyo atula ku mugongo gwange oba ogugwo nga tuli mu kusaala mmanyi bw'okakwata n'okakasuka eri ate wamala esswala n'okaweerekereza ebigambo toddangamu okujja muzikiti bw'oba wootyo wonaakolanga effujjo toddangamu okujja nange n'ebifaanaganako omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaana ebigambo ebyo ku baana abato kyava yatugamba nti bashiru abange musanyusa abaana abo wala tunaffiru ate temubagobaganya temubasembeza wala mwongere kubasembeza tutambulire wamu nabo twongere obbagasa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tulina qaida inda alfuqaha eri amanyi wa fiqhi egamba nti inda atufula tatawaqqafu alahkam principe egamba inda atufula tatawaqqafu alahkam ewali abaana abato ennamula z'obusiraamu ziyimirira ewali abaana abato ennamula z'obusiraamu ziyimirira bwe twesanga wetuli oliwo abaana abato obusiraamu kye butugamba okukola tusobola okukiviirako ddala olw'okuba waliwo abaana bano abato abatannaba kutandika kwetegeerera ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagezaako okutulaga principe eyo butya bwefaanana weerabidde nti yennyini yatugamba natugamba nti bw'obanga osaaza abantu towanvuyanga esswala olwaki naga nti lianna fihim ad-da'if mubano bosaaza mulimu bambi abantu abateesobola mulimu abantu abakadde wal marda mulimu n'abalwadde wadhawil haja n'abajja mu swala nga balina obwetaavu obw'enjawulo bw'oba osaaza abantu gwe nga imaamu mu kiri fiqhul imama kutegeera kw'aba imaamu mu ntegeera entuufu tetulina kuwanvuya abantu mu swala olwabo wetegedde nti mulimu abeetaavu emabega waffe mulimu abalwadde mulimu abakadde n'embeera ezimu eb'endala naye wekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lhadithi as-sahih mu hadithi entuufu ayinza n'atugamba nti wallahi inni la ukhaffif wa fi riwaya atajawaz omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti olumu nkendeeza olumu esswala ngisalako ddala olwaki olw'okuwulira omwana omuto nga akaaba n'olw'okutiirira maama we okujja obwongo ku sswala n'abuzza ku mwana ono ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalabanga embeera efaanana bw'etyo ng'akendeereza ddala esswala n'atagifuula mpanvu olw'okutya yagamba nti olw'okutya maama ono okuva ku sswala atandika okuwankawankira omwana ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yategeeranga ensonga bw'atyo bwe yakwatanga ensonga ng'esswala bw'etuukamu omwana omuto n'awulira ng'omwana ono akaaba agikendeereza ddala naye bayimaamu baffe tuliriddawo olwaleero gw'awulira ng'omwana akaaba
omwana ono ali mu swala akabirira maama we ate n'osigala ng'oyagala omaleko bakale eyo ng'oyagala osogala ng'osoma Ali Imran eyo gimaleko oyagala Suratul Nisa osomeko ekitundutundu imaamu yenna ategeera si bw'atyo bwafaanana tulina kukola tutya bwe tuwuliranga abaana abato nga bakaaba nga tukendeeza ddala esswala yaffe inda tufuula tatawaqafu al ahkam owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eyagamba n'agamba nti man qaala li akhihi unsut faqad laga yagamba nti omuntu yenna abeera mu jjuma n'agamba muganda we nti owaaye sirika toyogerera mu swala oyo yennyini abeera amaze okuzannyira mu swala gwe omusiraamu andaba bwe kakutana n'ogamba munno gw'osaala naye n'ogamba nti waaye unsut sirika toyogerera mu jjuma mwembiri bamaze okuzannyira mu swala eyayogera ebigambo ebyo sallallahu alaihi wasallam ng'agezaako okutulaga nti mu swala ey'ejjuma tokkirizibwa wadde okwogera ne munno ekigambo kyonna muleke osaale naye asaale bw'aba azannyidde mu swala mutunuulire waba anyumya abamu bakwatira amasimu mu jjuma mutunuulire butunuulizi ojja mutereeza ng'esswala ewedde yatugamba nti yenna agamba muganda we mu jjuma nti unsut owayesirikako faqad laga abeera amaze okuzannyira mu swala eyayogera ebigambo ebyo sallallahu alaihi wasallam abaasoma kutuba olunaku lumu abazzukulu be fadakhala alaihi alhasan walhusain bazzukulu be ababiri ne bayingira waali nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ava ku mimbali ye n'atambula n'agenda ewaali abaana bali n'abasitula sallallahu alaihi wasallam n'ajja nabo eyagamba nti temukkirizibwa wadde okwogerera mu swala ye yatambula n'agenda akima abaana bali ng'agezaako tuyigiriza nti inda tufuula tatawaqafu al ahkam ewali abaana abato ennamula z'obusiraamu zonna ziyimirira omulungi andaba olwaleero njagadde tusembeze abaana abo abato tubazze gye tuli abaana abo abato tutambule nabo basobole okutukoppako amanyi balina ekigambo kyabwe kigamba nti man la yanfa'uhu lahdhu la yanfa'uhu lafdhu oyo yenna nga ye ebikolwa bye tebimugasa naye mwana wattu tayinza la yanfa'uhu lafdhu ne wayogera ebigambo teba na makulu ekitegeeza ki nti abaana bano abato bona abagambanga okusaala ng'okibagamba musaale basaale ku kiggwe kye batakulabamu gwe nga taata yimirizaawo esswala obayita osaale nabo ewaka bw'olaba nga oli wagenda ku muzikiti bakwate bateeke mu mmotoka otambule nabo ogende nabo ku muzikiti musaale abaana abo tubamanyize emizikiti nti gyaffe emizikiti egyo gyabwe singa insha Allah baatututte babeere nga bebasigalawo basobole okukuuma emizikiti gyaffe basobole okusigala mu bigere byaffe basobole okusigala mu bifo byaffe betulina mu mizikiti gyaffe olwaleero bwe tunagendangayo ffekka ne tusaala ng'abaana abo situbaleese tetubasembezza mbalayirira Allah omulungi enkya mujja kwevuma ensi gye munaabeeramu nga mulaba emizikiti mikalu mwana wattu amasinzizo makalu lwaki temusembezza baana abo kubalaga kye balina kukola ate nga mmwe muteekeddwa okulaga abaana bammwe nti obusiraamu bubaagala nnyo obusiraamu bubasembeza obusiraamu bubaagala bali mu muzikiti muwanjagira omulungi Allah subhanahu wa ta'ala musaba Allah kiriza tulongooseza ezzadde lyaffe musaba omulungi Allah subhanahu atereeza abaana baffe tumusaba Allah atuwa abaana abatya Katonda tumusaba Allah ateere emikisa mu baana baffe mukama waffe Allah abaana baffe abanatusumbwa tutulaga embeera yaabwe embi Allah batulongooseze babeere bantu balungi Allah tutulaganga ebitukaabya mu baana baffe tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaana baffe obawa obulamu obulungi obujjudde emikisa Allah obakuume nga bakutya naffe Allah tuwanguyiza okubalera tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otugaggawaze tuli baavu tuli beetaavu Allah tukusaba otwagale tukusaba Allah otuwangaze nga tuli basiraamu bw'oliba otusiza akaseera katujjulula otujjulule nga tuli abakkiriza abannamaddala na buli mwaka mubeere bulungi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.